Our dear Vice President from Western Uganda, Sebo omukulembeze akulembera ba MP mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, Honorable Ssenyonyi, ba members ba parliament mwenna abali wano, omukyala akulembera abakyala akakiiko aka NUP Flavia Nabagabe, Sebo omuwandiisi w'ekibiina kyaffe David Lewis Bongoya, basebo ne bannyabo abali wano mwenna mbalamusizza. Sigenda kwogera bingi kubanga nga bwe babagambye nze ndi recruit, so ebintu bino nakabiyingira buyingiziroza myaka nga5, naye njagala okulaga essanyu lye nina ku mutima. My heart is filled with immeasurable admiration for all of you women who are seated here today. Abakyala mwenna okuva ku mukyala owa waggulu Vice President waffe atudde wano wa Western Uganda okutuuka ku mukyala asembayo wansi, simanyi babigradinga batya, naye buli mukyala atudde wano nkussaamu ekitiibwa era oli kyakulabirako gyendi. Bingi nnyo byenkuyigirako era mbeebaza okuvaayo okuyimirira we muyimiridde. Bakazi mmwe muli bagumu, muli b'amaanyi, muli bagumiikiriza, muli bavumu. Ebintu bye mukola mu kiseera kino ekirimu nakyemalira akuba okutta, naye ne mulemera ku mulamwa. Bakyala mwata batya gwe ntya. Mbenyumiririzaamu nnyo mbeereyo ewange n'entuula n'endaba ebyanaggwano bye mukola ne mbagirako enkoofiira. Mwebalire ddala okukolera mu mbeera we bakukwata ne bakukuba ne bakwasa olubale mu feesi nga bwe bakola Zaituni. Mwena mumulabye wano bakukuba mu feesi ng'oli mukazi kuba bamanyi nti feesi ng'omukyala kitegeeza kinene nnyo gy'oli. Ne mulwanira mu mbeera gy'omanyi nti bwe banaakukwata ne bakuyingiza mu kabangali eyo oba ne bakuyingiza mu drone eyo nga Olivia bwe yatugamba luli. Wali Olivia omulala atali lutaaya. Olivia Katende yatunyumiza nti baamukwata ne bamuyingiza mu drone katta bamukwatiremu ebisajja ebyo ebitalina nsonyi. Omukyala n'ova ewaka n'oyingira olutalo luno lwe tuliko ng'okimanyi nti bwe banakukwata ne bakusiba oyinza okumaliriza nga Olivia lutaaya, obwana bw'obulese mabega nga bakusibye emyaka 4 n'okusobamu, naye n'ovaayo n'osigala ku mulamwa. Bakazi mwe muli bagumu. Abakazi abasinga abali wano mulimu ebika kati nga nze bakunyumiriza butya bwe nayingira struggle. Bankubira ekyana kyange ne ngamba kati obusungu nina okubujjayo bwonna. Era nze ne Museveni n'abamutemba etafu bonna tujja kufaafaagana. Eriyo abeewera okutwala obulago, buli lunaku bagamba bagala musalako obulago. Abo balimba bajja kutwala bugweppozi nga nange obwange babunonyi. Njagala okubakakasa nti wano tulinawo abakyala nga nze abali mu struggle muno kubanga waliwo ebyatuuka ku bantu be baagala ennyo nga balina okubaawo ne babalwanirirako. Mu struggle muno tulinamu abakyala abaafiirwa abaana baabwe nga tebaagala musaayi gw'abaana baabwe guyiikire obwereere. Mu struggle muno tulinamu abakyala be battira abaami baabwe nga balina okusigala ku mulamwa balwaneko kweyongera ku ekyo babba baabwe bye baalwananga. Abali wano abamu tebeesalirawo kuyingira struggle naye bagenda okulaba ng'okutuula awaka tekigasa, balina okusigala ne boogera amazima kubanga ge maloboozi agaba gasigadde. Bakazi mmwe muli wano naye tukimanyi nti buli omu alina ensonga yemuleeta, naye amaloboozi amagatte ffenna tukimanyi nti gye gatutuusa ku ekyo kye tuluubirirwa, era ye Uganda empya egabira buli omu obwenkanya.
abakazi balina embale mu face, abalala balina ebiwundu ku mitima. Maama wa Machete tasobola kunyumiza butya bwasula. Tulabye wano nga maama wa Bobby Young akaaba bukaani. Bakwe bisinga badde abyogera mu Nyankola, basinga ndowooza temubiwulidde. Naye bakazi mmwe tumanyi nti nno ago amaziga gammwe n'ebyo ebibaluma tebijja kugendera bwereere, mwongereko essaala n'emirimu era Uganda egenda kukyuka nga mukwataganye, nga mutaddemu amaanyi, nga mulwanye nga muli wamu. Njagala okubongera amaanyi. Waliwo wano Mwami Kyagulanyi agambye nti tetumanyi kye tuli. Sewo kye tuli tukimanyi. Lwakuba amaanyi g'olujegere ge gakola ki? Ffe tumanyi we tuyita. Omukazi ky'aba ayagala akifuna. Bw'akiteekako omwoyo akifuna. Bakazi mmwe Uganda eyimiridde ku mmwe kubanga muyina obwongo, muyina emitima, muyina n'obuvumu obugoberera ekyo kye mwagala ate musobola okukifuna. Juzi nalaba ku social media, nalaba Asmat n'abalamba ayina bakyaliire wuyo Hajjati Asmat. Asmat ne woosigala awo era nga bw'omulaba awo akulaga nti abakyala tuli ebitundu 52 ku 100 abalonda. Ekipande kyakutte bwe kityo bwe kisoma n'awabula nti tulonde nadda tukanoonye kwe kukunga, tulonde kwe kugenda wali mu ballot notiki nga gw'oyagala, era tukuume akalulu kaffe. Tuyina emirimu gye tusobola okukola egy'enjawulo okwenunula ng'abakyala. Mulimu abakyala balina obusobozi obukulembera. Banange muveeyo mwesimbewo. Obusobozi ng'olaba obuyina nga n'ensonga z'abantu osobola ozibanyonnyola. Muveeyo, muve mukwetya, mwesimbewo. Tuyinayo abakyala ng'abo bwe tulasaba okwata abakyala ku mukono. Waliwo w'otuuka nga ojja kusobola kuyigiriza omukyala skill. Omukyala oyo asobole okuwa abaana be ekyokulya. Waliwo w'obeera n'ogamba nedda oyo omukyala alina abaana 4 naye obwana bwe bugezi kampeerereko kamu. Tomanya bw'akamu k'oweeredde kakagenda okweyongerako ku lutalo luno olw'okununula eggwanga lyaffe. Waliwo w'otuuka n'olaba ng'oli mu kifo kinene naye nga waliwo abakyala ababulamu akatonotono nga weetaaga just kubakwatako kubawa confidence. Mbeegayiridde mukole ekyo. Abakyala mbawe confidence kubanga togenda kusigalamu ekyo era ojja kuvaawo abo bennyini be wa mentoringa baddewo. Waliwo w'otuuka nga gwe mwami ng'olina okuwa omukyala amaanyi asobole okugenda ku front. Kati nga mwami bakireke bannange omwami oyo muwanye ekitiibwa. Mwami bakireke abeeraka ng'alinze madamu Ticha, oba mukube oba mumenye oba alaba oba talaba abeera wali ng'amulinze. Madamu Ticha ntuusize okusiima kwange eri mwami wo mwami bakireke, tumwebaza. Waliwo omwami ng'olaba mukazi wo mugezi ng'era bw'oba ng'omusimbiseemu akatono bw'oti afuukira eggwanga lino ekyambika. Bataata musindike ku bakyala. Abakyala ffe bangi era tulina obusobozi, temugayanga kyezinze bannange. Kati nzaali wano babagambye bangoleredde akasuuti ate talimbye yagolodde akasuuti leero. Nakeera lumu nensanga nga omwami wange andeetedde foomu z'okugenda e London nsome masters amateeka agafuga eddembe ly'obuntu. Nali sikyetegekedde era nali sikyagala nga siraba wekingasiriza.
naye bukyanga graduating nga nfuna master yasasula emyaka 2 school fees nami Kyagulanyi. Yasasula school fees myaka 2 nensoma amateeka agafuga ensi yonna nga gafuga eddembe ly'obuntu kose bagiyita international human rights law. Nembayo nga mpise degree nenjireeta naye bukyanga nva ku ssomero ebintu ebikwata ku ddembe ly'obuntu binkwata ku mwoyo. So eri abakyala nga just yeetaaga mwami we gwe mwami we musindikako akatonotono. So Mwami Kyagulanyi, thank you so much for leading by example. Era tusaba abaami abali wano abakyala gwolabamu obusobozi osiimulako busiimuuzi. Abanyankole birina empabyo. Hariho oruhabyo olw'orukwebwa mu rutoki rukaba ruriyo okarwebwa rukaza omu bishansha okarwebwa konkizo baryo rukurwihayo okarurabya kwisyazo okarurabyaho twizo okarisyaza mukaki wataho amaraka nirukushara. Abashaija mutwara abakazi banyu aha mashomero abokureba baine amaani barikubaasa kushoma. Mwikirize abakazi banyu baze aha mirimo bakore ahakuba yareeta emitwaro 2 tikiri kuremesa abaana kubona ekyokujwara. Abashaija mwikirize abakazi bemerere omu bantu nk'aba bagambe ahakuba nabo baine obwengye nibabiine ebyokugamba. Abashaija mwikirize abakazi bashitame omu bashaija nabo bagambe barikuteekateeka nibihikire kandi nibabihikire obwire bwingi. Abakazi abarikukira bwingi n'empabyo ziburiire omu bishansha niziburaho kakye kurabya hisyazo. Abana bavunuulira ddi bano mubitegedde anakivunula nakiteeka ku social media ekyo sigenda kukyogera mu luzungu oba mu Luganda kuba bulijjo bagamba njogera Luganda mubiri sibanyonnyola. Njagala kumaliriza nga nzikiriziganya n'agambye wano nti abakazi balina obusobozi obwenkana n'obw'abasajja. Nga bwe mutukwata ne mutulekera amaka gammwe tupulaningira abaana aw'okusula, tupulaningira abaana bammwe ebyokulya n'ebyokwambala n'amasomero g'okugendamu. Mutukkirize tubeeko ne kye twogera ku ngeri eggwanga lino gye litambulamu. Omukazi bw'aba asobola okuweebwa chance eyo ewa awo otuteekateeka otutonotono sema katwatandikirako. Tukkiriza nti bw'oba otuwadde chance ekuteekateekera wano awasookerwako ojja kulinnya wagunda tugende mu maaso. Struggle eno yeetaaga abakyala abateekateekera eggwanga lyaffe. Tetusobola kuba na ggwanga likulaakulana nga temuli bakyala. Tekisoboka kubanga omusajja tasobola kulowooleza mukyala kiki kye yeetaaga. Tosobola kukola mateeka gafuga ggwanga nga temuli mukyala akkiriza nti ye ekyo kitukolera. Tosobola kutegeka mukolo nga guno ne guggwa bulungi n'olowooza nti abakyala bali involved nga mu butuufu tewakkiriza mukyala kuteekawo ensigo entonotono eraga nti ye kati nzikiriza abakyala bannange guno omukolo gugenda banyumira. Temutuleka mabega. Ndabye wano nga tulinawo groups ez'enjawulo. Obubiina biina bonna buli under one roof. The Women League ya NUP. Mbebaza kubanga mukuba mu bubiina mwe tujja amaanyi twewa amaanyi naye nsaba tukolaganire wamu tusigale wansi wa tenti emu nga ye Women League ya NUP. Tukkirize obukulembeze butambule nga amagezi tugawa abakulembeze bafe aba NUP.
Waliwo olugero olw'Abazungu olugamba nti ennyumba tesobola kubanga eri mu kujja ate n'odduka okugoba emmese. A woman cannot start chasing rats when the house is under fire. We have the fire burning, and that is bad governance. We have a dictator to chase. We have things to talk about and a lot of work to do in unity. We expect all of you to come together, regardless of your misunderstandings. Njagala okumaliriza nga nzizaamu ffena amaanyi. Nga mbagamba nti gye tuva yeewala, bannange tutambudde olugendo lw'amaanyi. Bw'ebanga olugendo lwa kilomita emu, tubulayoko obutundutundu butono nnyo okumalako. Temugwamu maanyi. Tuyinza okuba nga tuseewo eno tuweekeera entuuyo zituva watasobola okwogerwa wonna, naye olutalo tulukwasiza maanyi. Temuggwamu maanyi. Batukubye, batusibye, batusse, batutidde abaami, batutidde abakyala, batutidde abaana, batuwadde obutwa, batusanze ne mu parliament ne batukuba ne batumenyamenya emigongo, batujje ku buli kimu kye tubadde tukola okujjamu ku ssente. Naye abajankole bagamba mbu nitubinge byebisya biringwa noijo kiriiza oluyongoyongo. Nitubinge by'eminwa miringwa noijo kiriiza enyawaawa. Tugoba abo abazze n'ebintu eby'emimwa emiwanvu, tubagambye eby'emimwa emiwanvu mubizzeeyo. Bw'ojjo situdde mpa abaana. Abakazi abali wano bamekesa amacupa. Tosobola kuleeta wano obutundutundu bwaki bw'endeku. Kye tuvudde yeewala. Tutandika kaserengeto kati. Bannange ne gwe tulwanyisa namwe mulaba. Ndowooza newe njogerera yeebase. Ye n'abeewuwe bonna, kaabe musajja kaabe mukazi. Kati omulala eyandibadde abawanga backup ali ku Twitter abagamba ayagala kugenda mu ringi na mwami wange kumukuba. Mugende mukebere Twitter ye. Agambye amwagala muli kyetuvudde yeewala. Olugendo tulutambuddeko akawanvu. Tukkirira kati. Njagala basaba tuve wano nga tuli bagumu, nga tumanyi kyensero kizigo kweri, era ne bye tulwanirira bituufu, era tuli ku mulamu omutuufu, ne Katonda mugulu musanyufu naffe kubyo tukola. Flavia ze n'agamba mbu njogere mu Luzungu. You know Flavia was an English teacher. So every minute she feels like she has to put everyone in line to speak English. I had to begin with Luganda because English can be boring sometimes. But it is very important to speak to everybody because not everyone understands English. They understand Luganda. Ladies and gentlemen, I'm immensely proud of all the work that you do. Regardless of the position you hold in this political party, whether you're just a member, a foot soldier, a female soldier, a vice president, a member of parliament, a councillor, and even if you hold any other position, I'm so proud of the work that you do. And you really inspire me. I learn a lot from you. You encourage me to fight on. You encourage me to learn more. And I look at all of you in admiration. Thank you so much for the work that you do.
In our midst are women that have scars on the face, scars in the heart, scars in their souls, scars in places we can see and in places we can't see, scars in places we can heal and in places where only God can heal. And it is all because they are fighting for freedom, for justice, and for a better country. Women here did not choose the struggle. Most of them here, the struggle chose them. We were comfortable in our homes when this regime, the dictatorial regime, came for our husbands and almost killed them. I wouldn't be standing here, I wouldn't be a problem to this government if they had left my husband alone. There are women here who lost their children. They were peacefully walking with their children on the streets, going about their business, and the police shot their children dead. There are women here whose husbands were captured. We don't know where they are today. There are women here whose husbands were killed, and the women are here just to finish the duty that their husbands began. We have women here who are fighting for the future of their daughters because they feel like this government is not giving their children enough platform and enough ability to face the challenges coming ahead. So all the women here are here because they want better. If only this government of Museveni knew, they would let these women have their children in schools, they would make sure the police stays in the police station and the army stays in the barracks. They would make sure that the women here have nothing to demand from them. But now that the government is failing to put a platform for everyone to feel safe, the women are here to fight. And they will fight because they know what they deserve. I want to conclude by encouraging all women here to do what they can do. Anything possible, anything in their ability, anything that they feel like they can do. Each one of us has a contribution to make to deliver this country from the dictatorship that has been around for over 40 years. Every woman here in their ability can either vote or can contest for a leadership position, all can mobilize fellow women, all can also support their husbands and their family members to come and fight for a better Uganda. So each one of us here has a duty to play, and you are all capable of doing anything that you can. Because all of us are pouring in one tank, and that one tank is what we want, and what we want is a delivered and better country for all of us. I want to conclude by asking all of us to stay resilient. Let us stay resilient, let us stay hopeful, and let us know that we are just running a marathon, but we are close to the end of the race. I appreciate all of you for inviting me. I learned a lot today. You are my inspiration, all of you. I look at you as someone with the potential to teach me something new, and I have never been disappointed. Every time I look at you, I learn something. Thank you very much for being role models to me and for inviting me to share this day with you. God bless you. Thank you very much, our dear First Lady, the guest of honor, Mrs. Kyagulanyi Barbara Itungo.